Bannakibiina kya NUP babadde mu process y'okubanga ate baregisteringa bamembers baabwe ebadde door to door process nga munnange tebaforcinga naye nga bannakibiina oba omanyi nti oyagala nnyo ekibiina ng'olina okuyoba nga renewinga membership oba oli awo n'okuwa kaadi empya ng'obadde togirina oli member omupya era process yatambudde bulungi nnyo kino nno bagamba nti bali mu kubanga era beetegekera kalulu ka 2026 nti kagenda okutuuka nga buli kimu kiri miraala era nga beeteefuteefu okubanga bagenda mu lwokaano ne mukulu Yoweri Kaguta Museveni gye bagambye nti bakimanyi tekijja kuba kyangu kubanga omusajja ye alina state machinery buli kimu kiri mu mikono gye naye bagambye nti nabo tebatidde ate tebagenda kubanga batya bajja kubanga bamweŋŋanga kubanga si gwe gusoose bagamba nti bajja this time around ate bagamba nti bali serious bajja kumwenganga ate bamanye nti obuwanguzi buli bwabwe era bajja kubanga bamuwangula this time nti bingi nnyo bebasuubiza naye ate balaba nti yadde batandise okubanga ate babatwalamu abantu nti kyo kisuuse kiwamba abantu nti naye tekijja kubanga kibatiisa era tekijja kubanga kibajja ku mulama nga omanyi Katongole Miransanafu abeera na bingi nnyo byakutuusaako ate era aba awanda muliro buli kaseera kamukuwe abe ng'alukuwa wuliriza biki byaleese na biki byakuwa gwe munnayuganda ali eyo oba munnankyukakyuka owulira nti oyagala kubanga tujjako nakyemalira. Ankulamusizaako omukadde wange wonna w'oli nekwebaza emirimu gy'okola webale nnyo webalire ddala amanya nze Julius Katongole mu Miransanafu yakusaba ekintu kimu kyokka obeere ng'otambuza message obeere nga otambuza obubaka tubeere nga tweyongererayo ddala bulungi nnyo nnyo naye nga muli mutya mikwano gyange mbatumiddeko abali awo mu ggwanga erya United States of America mikwano gyange abali mu United Kingdom mikwano gyange abali awo Sweden Denmark wonna mbatumirako mu linnya lya Mukama Katonda nembebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala nenebaza bonna abali ku mulimo gw'okulabanga mukwongera ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform mwebale nnyo mwebalire ddala omulimo gwe mukola gw'amaanyi temuzikiza bino bye tulimu si bya kusaaga nsonga ya kulaba nga tununula ensi yaffe era tewabaawo muntu yenna akutiisa kubanga geno generation eriwo okutereeza nsi eggwanga liri bubi abantu bali bubi baganda baffe bali mu makomera ba Faustin Masaba bakwatiddwa abaana bangi balaayiddwa nga gavumenti Yoweri Museveni yekola ekikola kati gwe munnayuganda kikakatako okuyimirira ku magulu ga abiri okulwanirira ensi eno ekyokubiri ensonga ya Ssaabasajja Kabaka nkiddamu ensonga ya Ssaabasajja Kabaka tewabaawo musiru tewabaawo mbizzi tewabaawo ngajaba ejje basiruwalireko nti temwogera Kabaka bannanga abantu bamanyidde Kabaka abanyamulenge mumanyidde Ssaabasajja Kabaka ne mulowooza tetutegeera Kabaka waffe omanyi bino ebintu tuzze tubyogera nga tubibagamba era abamu ne mutuyita ababi era abamu ne mulowooza tebategeera nga muganda wange Fred Lumbuye ne bavaayo ne boogera ku nsonga zino ne tuzoogera njagala buli munnayuganda olwaleero njogere nga mu Miransanafu ankyawa olw'ebigambo bye ŋŋenda okwogera kuba abamu temwagala biwulira natunuulira wuliriza bulungi ffe twakula nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bannange Kabaka ng'omutunulako n'ogamba ayi beene nga Ssaabasajja Kabaka bannange omuntu asinze ekitiibwa enkwata gye balina omukwatamu endabika gy'alina okulabikamu balina okubeera nabo mbadde nsirise neetegereza ndabe bano abadde bawoggana nga beefuula nti baagala obwakabaka bwa Buganda mpulye kye boogera kati etandise beene yawe yali
Namibia njaba mutunulira ensonga eno Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwanange Fred Lumbuye nkutumiddeko kati njogeranga mu Miransanafu ngenda beera mukambwe mu video y'olwaleero bino tetugenda bisaagiramu mumanyi mu Miransanafu kasita nkwata ku nsonga bino mubijjamu obutiibwatiibwa mubijjamu bino ebyokusaaga kabaka waffe Museveni amunafuya Ssaabasajja Kabaka kati nyamutunulira ekifaananyi ekyo waliwo amanyi egundi eno ekikubamu ng'ekifaananyi ekyo mukiraba nigina mugirabye bwefaanana ono kabaka waffe bye twogera tubyogera tubijja ku mutima gwe kikulumye kikunyiigire ddala kabaka waffe lwakuba layiti eno olaba awo mu nigina eyo nga bwe baagikuba era baagimwambaza namunswa Ssebufu wange twategeezebwa nti Ssaabasajja Kabaka yagenda Germany kujjanjabibwa era Ssaabasajja Kabaka wa Buganda inti mugonvu tasobola kubeera mu mikolo gya Bwakabaka bwa Buganda naye ku mbeera ddala gye batugamba nti Ssaabasajja Kabaka gy'alimu n'amala okutambula olugendo lw'e Germany nga tuwulira nti mukoowu tuwulira omubiri gwe munafu ate n'atambula n'olugendo lwalwe Namibia n'atambula olugendo naye nga gy'alase tunula bwe wafaanana environment bino mubijjamu okusaaga tunula ekulaga desert area lindako ekulaga nti desert area muli mu kusaagira mu bulamu bwa beene ekulaga nti desert area era bwe kibanga beene tasobola ennaku zino olwa embeera y'obulamu bwe n'atambula engendo ezo nga omulwadde afuna atya obudde bwe mungamba mbw agenze Namibia Ssaabasajja waffe ddala nga mu ngatto zonna yeeyo bino Museveni abikola abigenderedde Museveni tayagalangako Bwakabaka bwa Buganda ekisinza okunnuma buli lwe tuvaayo okwogera ku nsonga za Kabaka abawumba tuutu ebikere ne bivaayo ne bigamba abavoola Obwakabaka bwe kiba okuzzaawo ekitiibwa kya Namulondo nga kyetaagisa mutukyawe mugenda kutukyawa baganda bange mbabuulira missoni ze ziri mu kutambula kati nyingi Yoweri Museveni ekigendererwa kye kwe kulaba nga ekitiibwa kya Namunswa Ssebufu bwango Ssaabasajja Kabaka akikakkanya temubalatira mu nsonga za Kabaka waffe Obuganda tebusookedde ku mmwe n'otunula abantu abamu balowooza be balina okwogera ku Bwakabaka nti ebintu naffe tubiraba Museveni yabikyusa ebintu ebiri nnomo mulwaki mwagala bitwala nnomo lwaki mwagala bitwala nnomo olwokuba mufunye amayumba olwokuba mufunye abakazi abanyamulenge ne mwegadanga muli mu kumanyira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda buno bwe baakuza simanya naliko ow'ekitiibwa nali eno busirise buli ali bukukutaga Museveni bunafuya ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka tetugenda kukkiriza Museveni nkigamba ne mutabani woyo Muhoozi bonna ba state agents bemukozesa okumatiza abantu ba beene nti Obuganda buli free tetuli free ng'abantu ba Ssaabasajja bali mu kkomera tetuli free nga Ssaabasajja talina buyinza tetuli free nga Kabaka ffe amagye ge gamwetoolodde nga Kabaka ffe tasobola kwetaaya nga Kabaka ffe okufuluma eggwanga amala kusinkana Museveni amusabe Kabaka wa Buganda afukamirire omukopi Museveni omukopi ne mulooza tugenda batwala ng'abantu ba bulijjo ne mulooza bantu mmwe bwe mutulaba omanyi bwe muddeyo ne mulowooza nti mufunye obusente Omuganda ne munnansi ayagala Kabaka we alina okwebuuza lwaki Kabaka waffe nigina yenna gye mwalabye ono omukulu ye nga afaanana bulungi omulangira ye ali mu suuti nnungi gwe mugamba yalabye
yefuufu temukubye. Kabaka waffe temumala mutegeka nga agenda kulabikako eri abantu. Awo tutuuse ne mulooza tugenda kusirika. Ne mulooza Omunyarwanda agenda kutumanyirira ntusirike. Ne mututegeera. Mututegeera. Bwe twogera abo bafuma. Bwe twogera abo mubaboole. Kati mutuboole ku lw'Obwakabaka. Mutukyawe ku lw'Obwakabaka. Eno ensonga erina okubeerawo. Abaganda mubanje kabaka waffe. Kubanga Museveni ye nga ye ayagala kutumanyiira. Ayagala kuzuzikiza okulwanirira kabaka. Museveni ye bwabula tebamubanja. Kati abamu baga ebyakabaka tebabikwata bwe bati nyoko. Nga lwaki tebabikwata bwe bati? Bane balina okulwanirira kabaka. Kati kabaka bwe banaamutuusaako obuzibu ebyaliwo mu 6 bwe bidda nga tusirika olw'okuba mulina galoofa olw'okuba mulina obugombe mugenda kukakasa nti ffe guno omulembe twajja kulwanirira Uganda na Bwakabaka. Message egenda eri abaami b'amasaza awo bonna abataka bagende wa Museveni bwe muddeyo ne musirika ne muddeyo ne mulowooza nti ensonga tebakwatako kituluma. Omukulu ono omulaba omulangira Sima omulangira kabaka gwe yakyalira ali smart ali mu suuti ye engatto n'eddagala ogiraba nkube bulungi neeraba namunswa. Omwana wa Muteesa mumumanyidde Omunyarwanda n'obusajja bwe bwasiiga buli wamu mumanyidde omwana wa Muteesa. Muteesa gyali amaziga gakaaba amazima temugenda kufuna mirembe. Mwabayisa Abaganda ne mwayita amannya ga Buganda. Ssaabasajja n'abeera mu bulumi. Kabaka waffe ne tumubeerako n'ennyonta nga bwe tubeera n'ennyonta mutuvuma buvumi. Bwe tubanja beene mugamba ebyo bisiru. Gwe olina okwogera gwe Kasujju Lubinga. Mpuga nadda ku CBS n'abalaata bali ne baddeeri tubasinga okwagala Obwakabaka. Abo abeefuula nti baagala nnyo Obwakabaka balabe kabaka yakyogera. Era temugenda kukozesa message za Ssaabasajja Kabaka ne mulowooza tunaasirika. Bannayuganda, bannansi, abantu ba Kabaka mwenna, abantu ba Buganda mubanje Ssaabasajja Kabaka. Museveni missioni ye yakugjawo kabaka wa Buganda. Yakunafuya kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ibaali yali bannange nga bamusibiddeyo mu lubiri. Abajaasi buli walaga eno togenda anti oli kabaka. Nabaga mundeke. Embeera y'obulamu ye nga si nnungi ng'alina okutambula mu bantu be. Abaganda tebabalogesa. Omunyarwanda yajja okutta, okubba n'okusaanyaawo. Namunswa yagamba na speech ya muhajulire yasembayo. Obuganda abantu ba Kabaka babasse. Museveni alese ebirwadde ne batta abantu ba Kabaka. Abantu ba Buganda COVID n'abatwala. Abantu ba Buganda Ebola aluma mu Buganda. Gulooza lwaki buli kirwadde kijja mu Buganda? Batuleetedde bannabyabufuzi nga bavudde eri bamawanga matabike ne bajja wano basirisa amaloboozi gammwe. Nze sigenda kubeera mu abo abagenda okutiiririra ensonga ya Namulondo. Kabaka wange nina okwebuuza abamuvunaanyizibwako lwaki eyo nniigiina mu zonna gye mwamwambaza.